Omuyimbi omu gye buvuddeko yavaayo n'alaga nti ye ali wiringi okukola ki okuzimba eddwaliro. Kozi yeeyo oyina ogiraba erina weeraga kozi nnungi kubanga waliwo bayimbi banne ba stakeholder ababaddewoko nga tebakikoze. Olowooza akoze kintu kye yakoze kibi oba kya lusaagiriro? Gaali kambabuliremu bannayuganda, ffe bannayuganda, buli muntu yenna agezaako okuteeka ettaffaali kukulaakulana kwa Uganda tumugyeddeyo n'emikono ne tumuwagira. Buli agezaako okuteekawo ettaffaali. Nze nabeeranga mu kyalo eyo ng'abantu tebalina amazzi ne ŋŋamba nti bannaye naye kasente katono n'akalo katuteekewo nayikondo. Otaddewo ettaffaali erizimba Uganda. Oyo bw'aba alina ssente ennyingi bwezityo, nze ndi musawo medical yebale. Yasabye bannayuganda naye bamukwatireko kuba ye yataddewo ettaka n'omusingi yatandise ogusima. Ettaka tono osobola okuteekawo ettaka naye ng'eddwaliro okulizimba kintu kinene nnyo. Yasabye bannayuganda mumukwatireko. Nze musanyukira. Naye bannayuganda oba balina ssente bajja mukwatirako, naye nze musanyukira kuba agezaako okuteekawo ettaffaali ku nsi ye ekulaakulane. Tetujja kulinda pulezidenti yekka yaba azimba bulwaliro, yaba akola amasomero, yaba agira ki. Amasomero kati togalaba aga private mangi nnyo, naye ffe abaana baffe basomeramu. Ekitegeeza eryo ttaffaali era bannayuganda baali ndibuwagidde. Twogere ku biri mu kutambula mu industry. Tukumanyi ng'omusajja eyayagala nnyo entertainment naddala abana abayimbi. Ebiri mu kutambula mu industry nga abayimbi bakaana bagamba abantu abali mu gavumenti tebakoze kimala kubanga bawa copyright law kuba nti bafuna nabo ssente nga teziva mu kugenda bugenzi ku stage. Ensonga eyo nza gyogerako ki abayimbi gye bali mu kayanira essaawa zino? Copyright kiri mu nsi yonna, naddala ensi ez'abakozi ba ssente. N'olwekyo ngamba si gavumenti, parliament esobola okuleeta private members bill n'eyisa etteeka lya copyright. Eryo copyright teryetaaga na kintu kinene nnyo, naye tulina okukola copyright naye nga n'abayimbi ate nabo babeera mu mpisa, temukubagana, temuyimba nnyimba za kuvumagana, temugira bintu bya kuwumula. Abaana tetwagala babalabe nga mwenna ddala munaatera okubeera obwereere. Ebyo byonna njagala bibeere mu copyright. N'omuyimbi bw'aba muyisi wano ku kivulu kyange najja n'amulako eddakiika 15 n'adduka bewu n'agenda ng'afunye $2,000,000 naye kiba kinogera eddagala. Olusoli tayimbye. Omuyimbi tazze wano, omuyimbi azze wano eddakiika 15 ataddusa agenda walala ate n'agenda mu bifo nga 10. Ekyo nakyo nze ensi ze mbaddemu ebweru tekiriiwo. Wabeerawo konsati oli ayimba n'amalirako ddala kumpi ssaawa nga 4-5 na konsati neggwa. Kwegamba copyright sijja kubeera copyright law yokka, yandibadde copyright nga teteekamu ne guidelines bw'abayimbi beeyisa batya n'empisa ziri zitya, tuzikutteko tutya, okuvuma mwekuli oba temuli, onakozesa ebigambo ebiriva lugaawe mula ebigambo ebikyamu okuyombagana mwekuli oba tekuliimu. Naye nze mpagira nnyo music, mwogira nnyo kubanga ekintu ekimu ekikulaakulanya ensi is entertainment. Kati mugenda ng'e Nigeria industry ya entertainment oba yakuna oba yakutaano mu kuwa abantu emirimu, mu kulirakisinisa abantu n'okulaba ensi yaabwe egenda mu maaso. Bubaka ki bw'oyinza okuwa abayimbi bawano abaagala okuba nti batuuka ku international level? Muyimbe bulungi, ennyimba zammwe zibeere original,
tebutiikamu bintu bwebityo ate n'ekyokubiri ne music gibakubira gyabateeramu eyo background music naye abeere original nga takoppa music yawalala najja giwanga muggo kwegamba ensi eyagala originality tulaba kano akaana kafunye a lot of sympathy in the entire world akagambye kiki nga amaaso gaako gali ebweru oba kati kalina ba followers kumpi bamitwalo meka kalisa ekintu kiri original nekagira amaaso gaako kalina gwe kakopye tekalina gwe kakopye kati nawulidde waliwo ayagala okukatwala mu America abeere nako mu kuyimba eyo gye originality nga basebata bwe bayimbanga edda bakawalya kagwa akasozi bwe batyo naye kakati bino ojjalujjani tosobola kugenda ku international level. Tukimanyi nti tokyali vice president naye kati abantu babuuza oli ku ki ebyobufuzi wabyesonyiwa ennaku zino otambuza otya obulamu bwo nga ggwe okomawo olina bwe tukuba tukusuubira mu byobufuzi otuuka emyaka n'ova mu lwokaano olw'ebyobufuzi n'otandika obulamu bwo obwa retirement n'okulindirira okufaako buli nsi yonna bwekito bwe kiri kakati naffe tulina okutuuka ekiseera n'ova mu bukulembeze obw'olwokaano n'olekera abato bajje kakati gwe noddewo n'obekolera ebibyo n'okola kyoyagala okukola ate kinayongera n'eggwanga lyaffe egenda ki mu maaso nze njagala tourism nkyobulaba nateeka wano kawoteeri kange kakyali katono kuba siina ssente nekagenda kukula obulamu nombwagala bunnyumira nnyo nga nvudde mu bulamu obwa public life. Nze bubaka ki mwami Bukenya bo akuba nabyabufuzi banno oba ab'emyaka gyo abatakoleredde bukadde bwabwe abali eyo nga ssente bagirya bubi tebayinaayo nti nga ggwe boogani nti olinayo kawoteeri ka biikiko kano kootuulako gwe kooyitakka naye nga bo tayinaayo wadde akayumba looni zimwerizze eno bamubanja abakyala bintu bwe bityo muzeeyi omuntu w'ekiko ekyo kyemubuulira naye kamubuulire bato abali mu byobufuzi naye oba oli mu bintu byo birala emyaka egisooka okuva ku 2 okutuuka ku 3 oba oyiiya kyonoobeera mu nsi myaka 3 okutuuka ku myaka 4 kyonoobeera mu nsi olina okukitandika ku myaka 5 kola ssente okutuuka ku myaka 6 oba n'otuuka ku myaka 6 amaanyi go gajja kukka olwo ssente zewakola otandike ozikozesa mu kikuwa ekirala ssente n'okubeerawo mu bulamu bwo ng'osobola ogenda n'okozesa ssente zo ne bakkebera bulungi ng'oli muntu mulamu ng'osobola ogenda n'ogamba nti kati kangendeko mu akapaluko njagalayo nnyo mu America mpumulemu ewiiki byebyo n'olwekyo okukola kintu kikulu nnyo tuyanza nnyo mwami Bukenya sebo olw'obudde bwo naye message eyo njagala mugitwale